President ataso wa boda kwa babade batuka. President ataso wa boda abuse mu motoka. Agenda ataso wa boda ba police kwa babade bakola kefujo. Bamutuzane bamunyiga obusajja. Banyizo wa boda obusajja. Abasirikale banyize owa boda obusajja. President nabuuka ku motoka. Kugambe balwanisa aba boda. President anyize. President anyiza gambye ababoda bayitewo. Agambye bayitewo anyize ejogo lisuse. Balabe babasule ebiko bambi. Balabe babasule ebiko. Yes, mawulire agakagwawo kyannaku nnyo naye nga sinaba kubeera nga nkwongerayo njagala osooka owulire okulabula kuno okuvudde w'omusajja Alhaji Nadduli ono nga Meja Nadduli yalwana ne Museveni nga bava mu nsiko wabula ono alabudde byabakama mpaka ku ssaawa esembayo amugambye igwe either okutabangula eggwanga Uganda oba okulizza engulu omusaayi gwonna oguyika guli mikono gyo. Haji Nadduli ku byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ampuliriza tukomewo n'emboozi ennene ebadde kayunga amasasi tiya gaasi abafunye obuvune bangi tugenda biraba mukolo lwa leero. Mukama wange ekitiibwa bya Mukama oli ku kigezo ky'otonnaba kumanya ky'ogenda okufuuka lenson ey'okusomako n'okusomesebwa bannabyabufuzi abalijjawo nga tugenze katube tuli batufudde oliba tuli babalamu awo kubanga obukugu bwolina si amuti balonda kiti kya muwogo mu nnimiro bagende batemetemeko ebitundu ebinasimbibwa so agulikalita bwagenda okitunuulira nti omuti omugwa muwogo guliko agakongolija aganene nogwo tegussa mu muwogo kyo ekiti ekyo bikinasimba emirandira ate yemmere tikijja kukula. Kale nno naawe balancing the boat tufunule okulaba ng'abalonda leka abazze bajje abagibwayo bagibweyo naye bw'onojja n'emitima ebiri nti njagala gundi ate otusindikira wodi wasazeewo dda kikyoyagala lwaki temupiikinga hand picking randomly nemuteekerawo nti baabo abanakiika bajja kukiika ng'amakulu ga Haji ogamba nti we need to have democracy. Yes. Bwabanga gwotegeeza bwobanga si gwotegeeza eri ekigambo ekyo tukijjewo ekigambo democracy tuteekewo ekirala kinasooka okutondebwa mu kiseera kino kisoboka nti ensi yafuuka ya monarchism oba monarchism kubanga kati buli kitundu bakironderamu omufuzi wakyo wennono gye sitaabawulira nakati nabo gyebali tugende n'ebyo naye okulimba ensi yakale twayitidde ku kiraana twagize bwe tuti nga abalema abasibe teri abafaako abaasibibwa 2 baasibibwa lwammwe abakola ku bya elections. Absolutely. Tevangayo n'omu agamba nti abantu abo abaasibwa ebyobufuzi kangende embalambuleko gye bali tulabe kyekiwuyi kituse era emisango gyabwe gibwana gitya mwabonera bubonezi baana b'abantu basibiddwa bwereere era kyokutulaba nti ate bwe tweyongerayo waggulu abantu babulawo abanaalonda bo bamanyi ebigenda okuviiramu ekyo kakati nno gwe wenna munnayuganda atanaba kubeera ng'okimanya nti twolekedde olutalo sinziggu olutalo kakuuse olutalo kafungula nkete kakati nno yessaawa essanyu olisibe ku mabbali otunulire ebigenda mu maaso mu nsi ya Uganda ogenda kutandika okukaba amaziga. Dokita Shamimu Nambasa ampuliriza aleese bwino omukambwe ddala ono gye buvuddeko yavaayo n'ayogera ebigambo bye ngenda okuwa byogenda okulaba
byogenda okutegera nga byefaananyiza ku ebyo ebibadde olunaku olwaleero e Kayunga. Wano no President Kyagulanyi Ssentamu abadde mu Ddemezi mu Mwasanjala nga balekera ampuliriza ebitundu eby'e Kayunga, Ebbaale Beppo ampuliriza okulaba abantu baayo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, nakutegeezezzaako mu katambi kaffe akawedde nti togenda kubeera nga olaba ebyaliwo mu regions endala zonna nga birabwako mu Buganda. Mu Buganda we wasibuka okubeera nga wano abasajja bakyawa Bannayuganda Abaganda. Njagala olabe bukya Mwami Kyagulanyi akomawo okuva mu bitundu eby'omu Maserengeta, eby'omu Mambuka, eby'omu Eastern, kakati enkuba yakyuka. Era kitegeezeddwa amawulire okusinziira ku Dokita, tugenda kulaba Bannayuganda bangi abafuna obuvune. Onaku olwaleero waliwo omukadde akubiddwa tiyagasi n'amenyeka amagulu, waliwo omuvubuka akubiddwa amasasi n'amenyeka amagulu. Bino byo mumenyi bw'amateeka. Kakati nno waliwo amawulire amalala agafulumye, amawulire nga gannaku nga geewuunyisa. Nakolera katambi naye nkulaga nti waaliwo okutya okwewamba ng'abasajja bano bateeseteese omuntu agenda okuwamba mbu gavumenti ya General Museveni. Waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti Bannayuganda abaawambibwa mu myaka gya 2018-2020 nga twolekedde akalulu ka 2021 waliwo bwino okusinziira ku nsonda ziraga nti abantu bano abamu baweebwa ggoonya. Wuliriza, baweebwa ggoonya era ggoonya zaabalya. Bwe kiba ng'eruzira tebaliiyo, tebalabwangako mu kkooti nga baabuzibwawo, abasajja baabatugumbula. Wabula ani yakulembera ekikwekweto kino eky'okutugumbula, eky'okutta abantu bano? Mbu baatemwatemwa ne basuulwa mu kifo ekimu omwali ggoonya. Ggoonya zino zitandika okulya abantu bano abaabuzibwawo. Okuva mu myaka eyo bangi betunoonya ampuliriza mawulire ga nnaku naye nga mawulire gatiisa. Nakugamba nti ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogenda okulira bwino ono ampuliriza atiise yeewunyisa, naye nga tojja muwulira ku TV oba ku radio kubanga abasajja tebakyagala information nga zino zibeere nga muzifuna ku mainstreams. Kakati nno ffe twasalawo okwesaddaaka ne tugamba katubyogereko tubikuleetere obeere ng'obitegere. Kakati nno mukwano gwange ampuliriza bwino amaze okubeera nga afuluma, wabula nga sinaba kubeera nga nkutuusa mu bwino oyo. Kansooke nkulage ku kibadde e Kayunga katono nnyo. Ekibadde e Kayunga ampuliriza kulya na komba sowaani maziga meereere. President akoye Jogo bagiwambye. President akoye Jogo agamba ngenda kima emmotoka ya byuma, emmotoka z'ebyuma zonna bazirenga baziwamba naye no baagala kugiwamba. President agamba kimayo emmotoka yange y'ebyuma. This is my campaign track. Emmotoka gyenkozesa campaign lwaki mugiwamba? Terina musango n'okumukoze. I'm supposed to be campaigning. Release my truck. The Electoral Commission knows that I'm supposed to be campaigning here and I'm using a sound to campaign. Why is the police blocking them? People power! Our power! Banange ndowooza mulaba obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso, ndowooza mulaba obutiitiizi bw'abaana abasajja, naye mbakubiriza temugwamu maanyi. Musigale nga muli baddembe, musigale nga muli bavunaanyizibwa. Naye gwe lengera ab'ebyokwerinda abaliwa. Sako gikolere ekkubo. Asazeewo okutambulira ku mmotoka ya byuma. People power! Our power! Baganda bange twabasuubiza nti tujja kutuuka ku buli Munnayuganda tubabuulire bye twagala okubakolera mu Uganda empya. Temulina musango gwonna. You are not breaking any law. Temulina tteeka lye muli mu kumenya. Bannange kyenjagala obagamba mwe musigale nga mwagala ensi yammwe, musigale nga mwagala Uganda. Yemmwe Bannayuganda abatuufu, mwe muli baana muzaaliddwa wano mu Uganda, temuli bagwira nga Museveni. Abantu abakola bino ebintu baagala kusanyawo ensi yaffe. Musigale nga mwagala Uganda. Ne bano abasirikale Bannayuganda nabo balaba bye babakozesa bikyamu, nabo balaba nti ebikolebwa bikyamu, naye mbakubiriza temugwangamu maanyi baana ba maama.
temugwanga mumanyi baana ba taata bwe tunalemerako tujja kutereza eggwanga lino bwe tunalemerako tujja kunyonyola eggwanga lino temugwanga mumanyi bino babikola lwa butiitiizi bino babikola mama wa mumanyi yemeraguruka yeterangi yeteraguruka yeterangi yemeraguruka yemerangi tebabatiisatiisanga bano amawulire mugatambuze buli omu abeerenga amanyi tiyagatuwale tayinza kamala tuli bangi nnyo tebasobola tutuba ffenna tuli bangi nnyo tebasobola tutta ffenna buli kyetukola tukikolera mu mateeka tebali musango abantu yabaka nasirise nga bali mu kusiba byuma by'abantu yabaka nasirise tulina kampeyingira bano olwaleero naye batulemesa kubanga tebaagala tukwatagane nammwe baana bamaama temugwanga mumanyi Uganda nsi yammwe Uganda bwe muzaaliddwa era Uganda bwegenda okuzikibwa muli bannansi ekyo mubeere n'okwekkiririzaamu temuyina musango gwe mukoze ne bwe bakuba tiyagaasi omungi tiyagaasi ajja kuggwawo musigale n'obwavu kati tulwane tukyuse ensi yaffe ekyuke olubeerera temugwanga mumanyi nammwe bennyini abali eyo gye mwekwese mutambuze amawulire gano mugende egaali zammwe ku kiseera ekituufu mwenna mugangayo tebabatiisatiisanga bano mmwe babasinga okutya temuyina mayinja temuyina bisi naye bali mubakuba bali mubagobaganya n'amasasi kubanga mmwe muli ku mazima kati musigalanga ku mazima baana ba maama musigalanga ku mazima musigalanga ku mazima kati ne mupakinga nenzira mu motoka yange eri presidential people power our power soko gene maaso tuyite ku bali abagala okusiba emmotoka y'ebyuma tugende maaso tubayiteko tebalina buyinza tuyimiriza tulina kampeyingira wano tuli mu disitulikiti eno mu mateeka tebakola bimenya amateeka mubatunuzeemu kamera mukibi mutunuzeemu kamera bino byonna bye mbalaba bakola buli omu ajja bisasulira ng'omuntu ekamera z'ensi yonna zonna zitunuulidde buli omu akola ebikolobero ajja bisasulira ng'omuntu buli omu akola ebikyamu ajja bisasulira ng'omuntu muyiteewo mu ddembe muyiteewo mu ddembe naye mubatunuzeemu kamera muyiteewo mu ddembe muyiteewo mu ddembe muve mu luguudo makati muyite bali ne bali muve mu luguudo makati muyite bali ne bali bano tebalina buyinza bwe mubatunuzaamu kamera bajja sirika batya nnyo kamera mubatunuzeemu kamera bye bakola abantu bonna birabike mubatunuzeemu kamera yimirizemu kale nno bw'obanga oli mupya nja kukusaba n'obwombefu osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe bw'otyo okoone ku kadde buli vidiyo zetuteekayo nga eno ampuliriza zibeere nga tezikusuba zibeere nga tezikuyitako obeere ng'otegeera ebigambo wabula birina nga bigenda mu maaso nga tulina bakubeera nga tweyongera vidiyo nkusaba sooka ogimpera ekigalo kubanga bw'ogiwa ekigalo oba ogiwadde mileage okusaasaanira ensi yonna ampuliriza abasajja bano bakubalabisa tubalabise information eno bakugiraga nsi yonna tugiraga ensi yonna naye nga tulwanye okulaba nga twetaguluzaako abasajja bano kaakati no nsumulula ebigambo nkutegeeza nga tutandika mu ntandikwa waliwo amawulire agava mu nsonda enneekusifu amawulire gano nga galaga era abamu kubalaba mu bifaananyi ebyo mbu be bamu kubali emabega ow'okubeera abasajja abazibu ennyo abakambwe ennyo nga bali munda mu ggye ery'eggwanga Uganda era ampuliriza abasajja bano boolaba mu bifaananyi ebyo abambadde ebyambalo eby'amagye ampuliriza kigambibwa nti be basajja abazibu ddala era nga ne bwe kunaba kwewamba ng'abasajja bajja nga bakyogera enkya n'eggulo bakiyita ekkudita abamu ku basajja bano kigambibwa mbu mujja kubalabako nga bakozesebwa wadde nga essaawa zino tosobola kubeera nga obalabako kubanga bano bali mabega kateni naye mbu okusinziira ku bigenda mu maaso ng'ebikolebwa era ebikolebwa byonna bye mulaba abamu ku bateesiteesi era mbu ku bafumbi b'ebintu bino eby'okutulugunya okukuba bannayuganda okubawamba okubabuzaawo n'okubeera nga babakabya akayirigombe bino byonna bye mulaba ebigenda mu maaso mbu ku mwami Kyagulanyi ampuliriza abasajja boolaba mu bifaananyi bino ogenda bifuna mu bugazi bwabyo ogenda kubeera nga obiraba abasajja ogenda balaba feesi zaabwe amannya gaabwe byonna obitegeere bibakwatako kubanga data
abasajja bamukuŋŋaanyiza nakugamba nti ebigambo bino ensonga lwaki tukuleetera abasajja bano ababeera babyogedde mu butambi bwabwe oleme kulowooza ntusamwasama n'ebigambo tuyiyiriza emboozi y'ensonga lwaki tukwata obutambi buno ne tubukuteerawo oberenga naawe obulaba oberenga ogamba munnange omusajja tayiza buyiiya bigambo wabula bwino yennyini awedde emirimu kaakati mu mbeera eno ampuliriza nga tukyalaba ebigenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza nti waliwo olukwe olulala ng'ennaku z'omwezi 29 lunaku olw'okwosenkya mwami Kyagulanyi ng'ayolekedde e Masaka kitegeezeddwa okusinziira ku nsonda ennekusifu wuliriza wano nga bannamasaka bateeseteese okulindira mwami Kyagulanyi ng'avudde mu Lwera wali e Lukaya wuliriza nnyo wano kigambibwa nti mu Lukaya bagenda kuyiwa amagye nga gateevunya nga bukulwe era abantu b'e Lukaya bagenda kubwa tiya gaasi asingeko ne ku oyo gwe tulabyeko olunaku olwaleero mu bitundu eby'ekayunga asingeko yalabiddwako mu bitundu eby'emukono ne Kawempe kaakati nno nga sina kutuusa mu mboozi eyo ey'e Masaka kansooke nkuwa ebigambo by'abasajja bano ampuliriza tugende wa dokita ate tukomewo mulijekitinze Muhoozi ng'wabaddewo kuddita yonna omwami ono gwe baagala okufrontinga nti yabajja wabula is more than deadly ate is more than dense era naye obukubu ku ndowooza gye balimu kati njala mubalaga ekifaananyi kyo mukitegere bulungi nnyo mumutegere bulungi nnyo omwami oyo bulijjo mwebuuza ani yali mabega okulagira okukwata bamuyita Mweteyise the deputy commander of special forces unity oba bamuyita brigadier general Asaf Mweteyise Nyakikuru ono yali emabega w'okukwata n'okutulugunya bannaffe yono wano yoyo we yaduumira okukwata bakomuli baffe bonna ku lwa Diddigi yoyo wano omulaba ye second in command era y'omu ku beewera okutta Kyagulanyi by all means yoyo yeewera omu kutta Kyagulanyi oyo naye information yonna njirina buli kimu nabagamba buli kimu ekyetaagisa time ng'etuuse tujja kijjayo yoyo mwami yoyo naye era naye wakabano yoyo ye amyuka Muhoozi mu kuduumira abantu okubatta yoyo kati mutegedde bulungi nnyo bwe tuvaako awo soke tuddeko wano katono nnyo bonna bannayuganda abali mu kalulu ka 2021 n'okutuuka olwaleero nga bawamba muganda wo mukwano gwo comrade munnaffe taddamu mulaba ng'era tajjangako mu kooti yonna okumusomera omusango oba okumuvunaana omusango gwonna. I can confirm to you munno oyo oba comrade munno oba munnayuganda munno bamuwadda goonya ne zimulya. Nkiddamu bw'obanga olina muganda wo mukwano gwo comrade munnaffe nga bamukwata nga ne luzira taliyo ekitali ataliyo ekasanda tali wamukomera taliyo tajjanko mu kooti kimanye nti comrade yoyo bamuwadda goonya ne zimulya. Ekisinga okwasa ennaku omuvubuka ono Muhoozi Kanyirugaba alina eddembe okutta n'okutemaatema bannayuganda nga bw'ayagala. Ebifo bye ngenda okwogera abaali babituuseemu bajja babuulira ku ground. Muhoozi ayina slota nja ziyita slota nziyite batya ayina slota ponds. Slota ponds zino mwalundira goonya. Slota ponds zino ponds byebiringa ebidiba by'ebyennyanja kati kino Muhoozi ne kitaawe baasima ebidiba by'ebidiba omuli owali eggaluga baasima ekidiba mubalundira goonya. Muhoozi y'omu n'asima ebidiba ekajjansi ebirimu goonya
muhozi y'omu ne basima ebidiba ebiri mu Goonya ekase buli munnayuganda yenna avuze Goonya zamufenkenya dda abasinga obungi mujja kwebuuza information ene efuluma etya era tugitegera tutya ebiseera ebisinga twogera nnyo n'abantu abalina obwongo n'okussuka ku bwababuuza nkiddamu omunnayuganda yenna atajjangako mu kooti nga yawambye olw'ebyobufuzi nga ne mukomera taliiyo mmanya nti olwo baamuwa Goonya ne zimulya ku pondi za Didigi emu eri Galuga endala eri Kajjansi endala eri Kasenyi ezo bazita slaughter ponds nga muhozi gyalondera Goonya zibawa abantu ne zibalya ne babulira ddala obutaddamu kulabikako olw'ensonga bo bakimanyi nti bagenda kutta mpaka kuwulira bubi ndowooza ezo zibadde security abasebo ne banyabo atubebaza olw'okujja okwongerayo eddoboozi lyaffe olunaku lwa leero tugenda ku campaigningira mu disitulikiti y'e Kayunga naye nga tetunaba kusimbula tulowooza nti kikulu nnyo okwogera ku nsonga zino ng'ensonga esooka bwe bulumbaganyi ettemu n'okutulugunyizibwa okwatandise era okugenda maaso nga kutuusibwa ku bannayuganda abatalina musango bwe twogerera kati bannaffe abasukka mu 400 bakwate bali mu makomera awatali musango bagenze bakwata abantu bonna abatuwagira bannaffe abali ku ttiimu yaffe n'ebitundu ebyenjawulo abannansi abatalina musango naye kubanga ayambadde ebimyufu oba ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya candidate wa NUP bagenze babakwata ne babasiba mu makomera nga bwe ngambye bwe twogerera basukka mu 4 abali mu makomera mwalabye poliisi ya Uganda bwesindirira embwa ngeziweerera abantu abatalina musango ne zibaluma kyansonyi nnyo nti ne mwami Byabakama yavuddeyo naye teyavumiridde ekikolwa ekyo eky'obuswavu ekyo nno twakoma kiraba mu biseera by'Abamandera nga balwanira eddembe lyabwe ng'era poliisi y'Abakabbulu ne basindirira embwa ne zibaluma twakirabako ne mu biseera nga baddugavu balwanira eddembe lyabwe mu myaka egy'enkaaga nga gyakatandika kizeemu kulabika wano mu Uganda nga poliisi esindikira embwa zirume abantu abatalina musango abazze okuwuliriza ebigambo byabo abeesimbyewo basobola okusalawo nga bamanyi kye basalawo tekyakomye okwo bwe tuba mu kampeyini zaffe poliisi ejja n'obuuma obukubisa amasanyalaze ne bukubisa abantu abatalina musango mubalabye nga bakuba abakadde mubalabye nga bakuba abaana bato mubalabye nga baggala amakubo gye tulina okuyita ne tutayitayo bagadde amakubo amanene ne batusindika mu bukubo obw'ettaka ate nayo ne batulumbayo ne bagenda nga batukuba omukka ogubalagala nga tewali musango ebyo byonna nno bibigenda maaso nga biri ku kamera tebakomyawo ne mu lwale zennyini abantu gye baba bakuŋŋaanye nga bali mu ddembe nga tuli mu kwogera nabo era namo bakasukamu omukka ogubalagala basobole okusaasaanya abantu abapoliisi kyewunyisa tibatambula n'abakamera nga babloga bwe bamala okuba abantu baveewo baagala bafiriminga ekifo nga kikalu bakitwateke ku social media nga balinga abagezaako okulaga nti tetulina bantu of course bazze beekwasa nti tebaagala muggundu tebaagala tutambule n'abantu bangi naye ekyo kyakwewusa kubanga muzze mulaba Nobert Mao mulabye Taibwa speaker wa parliament mulabye Tumukunde ne Museveni yennyini nga batambula n'olwebeya lw'abantu nga tewali abakwatako so poliisi begamba nti fe aba NUP tetulina kujja n'abawagizi baffe oba abawagizi baffe tebalina kutuwagira ne batugoberera oba ne batuwerekerako ekyo kyabwewusa tukiwakanya kubanga bye batugamba tebiri mu mateeka ate tosobola tugamba tukole kino nga gwe tuvuganya naye ye akola kirala tosobola tugamba tetulina kusinkana bawagizi baffe oba kusanyuka nabo naye nga tebyo betuvuganya nabo basinkana bawagizi baabwe era ne batambula nabo kakati nekyo kituleese n'okwogera ku nsonga za mwami Byabakama yakulira akakiiko ak'ebyokulonda naye akakiiko ak'ebyokulonda keefudde neesirikidde ng'embeera eno yonna yonna egenda maaso mwami Byabakama yali mwangu nnyo
okuvaayo n'avumirira ekikolwa kyange okugenda okugula kasooli ku mukyala yali atunda kasooli mu kkubo mu bitundu gye nali ngenza okampeininga. Ne mwami Byabakama tanavaayo kwogera ku ttemu ligenda maaso, tanavaayo kwogera ku basirikale abatomera abantu, tanavaayo kwogera ku makubo ge batuzibira ne batulemesa ogenda okola campaign. Tetwatuuse Katosi ku campaigninga kubanga makubo bagagala, tetwatuuka Mukono campaigninga kubanga makubo bagagala. Olise gale kubo ng'obuzaayo eddakiika 5 okutuuka bolaga negamba gendo oyite mu kkubo eddala erigenda okutwala essaawa 2 n'otuuka ng'obudde bugenze ate ne bagalawo ne bakuba n'omuko gubalagala mu rale ne bagamba obudde buweddeyo. So eyo enkola mwami Byabakama tanaba gyogerako, wabula mwami Byabakama mwamuwulira mwenna bwe yavaayo n'avumirira kye tuyita protest vote oba enkola gye tugenda ogenda nayo mu kalulu nga tugenda okulonda nga tuwakanya ebibyo ne bitunyigiriza ekitamenya mateeka. Mwami Byabakama ayina kubeera referee, naye ate kati naye alinga yeefudde omuzannyo era ayingidde mu kisaawe. N'olunaku lw'eggulu mwamulabye ng'addiŋŋana ebya Naloyiso byabadde ayogera, ng'addiŋŋana ebya Damulira byabadde ayogera, ng'agaana bannansi okugenda okukuuma akalulu kaabwe. Mwami Byabakama njagala mutegeeza nti omulamwa gwe twajja nagwo gwa ACP oba Active Citizen Participation. Abannansi ba Uganda balina eddembe okwenyigira mu kukuuma akalulu era etteeka erifuga okulonda president gye bayita Presidential Elections Act likitaanya lunye mu kanyomero mu section eya 3 mu subsection eyokuna liragira nti abantu abamaze okulonda baddembe okuyimirira mita 2 okuva ku meeza erondebwako. N'olw'ensonga eyo tewali teeka bannayuganda lye baba bamenye okuuma akalulu kaabwe, tekiriyo. Mwami Museveni yagamba abamubba akalulu, tugamba baatubba akalulu, n'abeesimbawo abalala bagamba bababba akalulu. Ne kooti ensukulumu eya Uganda nayo yavaayo negamba obululu bwabbibwa. N'olw'ensonga eyo tumenya teeka ki oba tukola nsobi ki bwe tuvaayo ne tukubiriza bannayuganda bonna okuvaayo okuuma akalulu kaabwe ng'etteeka bwe liragira. Bandibadde basanyuka na busanyusi, naye kubanga tukakasa nti bwe babyenyigiramu ffe ng'aba NUP tulumiriza mwami Byabakama tiyakulembera okubba obululu. Kati gwe mwami Byabakama nga gwe suspect mu kubba obululu ate osobola otya okujja n'ogamba omunyiza nti okubanga ntebereza omuntu obubbi ate omubbi yennyini najja n'angamba temuggalawo nnyumba zammwe, temuzisibaawo, muzireke, buli kimu kijja kuba kirungi. Lwaki tukuwuliriza? Lwaki toyagala bannansi babitunuulire? Bw'abanga akalulu ka bwerufu ka mazima ka bwenkanya, lwaki toyagala bannansi batunule tukakase ti akalulu ka mazima na bwenkanya awangula yabawangula? So bannayuganda nyongera obakubiriza titemuwuliriza bintu Byabakama, temuwuliriza bintu bya Nalweyiso oba bya Damulira. Abo bonna bonna bakolera babbi ba bululu. Abo babagamba muveeyo be baagala okubba akalulu kammwe. Tewali musango gw'obozizza, teri teeka ly'oba omenye okubeerawo n'olaba akaluluko nga tekabbibwa. N'olw'ensonga eyo bannansi ba Uganda mwenna mwenna buno obuvunaanyizibwa bwammwe. Mwami Byabakama bw'aba tasobola kuteekateeka kalulu ka bwesimbu ak'amazima n'obwenkanya, mwami Byabakama tumusaba alekulire, wabeewo akulira akakiiko k'ebyokulonda atalina kyekubira kubanga yalagidde ddala nti alina kyekubira. N'ekisembayo bannayuganda twagala obategeeza titulina amawulire nti mwami Museveni mugezaako okwagala okubba akalulu kano, ayagala kusoomoza bannayuganda. Bino byonna babikola baagala bannayuganda bave mu mbeera bafuneyo babatemulira, baagala kola masaka oba okola ettemu ery'omugundu nga lye bakola nnaku z'omwezi nga 18 ne 19 mwezi gwa Novemba 2020. Ekyo nno twagadde tukibuulira abantu babeere nga bakimanyi, ne bannaffe ab'ensi ezitwetoolodde n'amawanga gonna agali mu nsi
ekyo twakicommunicate nze era twongera okukibategeeza. Tumanyi n'okumanya nti Mwami Museveni ateekateeka kusaawo kafyu. Tewali covid, talina kyekwasa, ne baagala kusaawo kafyu okulemesa abantu okutambula, okulemesa abantu okwetaaya banonye we babbira obululu. Ekyo tulowooza tutulina okibagamba. Ekisemberayo ddala, maybe I should have said this in English. You said you saw the NRM supporters marching and doing what police and military have always called military drills. But you again saw with shame and shock what the police and military said to explain that away. Meanwhile, the NUP leaders, members and supporters are in prison for apparently doing military drills. But the NRM supporters, members and leaders can do it with zero consequence. That continues to show the injustice, continues to show the double standards. Maybe mu Luganda nga nkizaamu bannange mwalabye abawagizi ne bamemba ba NRM nga bakumba mu ngeri y'ekisirikale. Kyesigambye nti kimenya amateeka, naye okumba okwo kwe kumu bannaffe bangi baasibibwa mukomera nga beekwasa nti bakumba nga abasirikale. Naye mwalabye poliisi n'amagye bwe bavuddeyo okunyonyola nti aba NRM bo basobola okumba nga bwe baagala, naye aba NUP tebasobola kumba. Ekyo kyongera okubalaga bannayuganda nti tetulina ddembe, tuli mu buwambe paka nga twerwanyeko ne twetaasa ne tojja mu buwambe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katusimbudde tugenze Kayunga. Sijogedde mu Luganda. Kale mbuuza. Kati kitwale nti omaze okumbuuza. Tuvumirira nnyo obunnanfuusi obwa poliisi, obw'amagye n'obwakakiiko ak'ebyokulonda akagamba nti abantu tebalina genda mu kampeyini musanyu na mu bungi na mu mugundu. Ng'era bwe mulabye nti bwe tuba tugenda makubo ababodaboda babayimiriza babakuba bagamba ababodaboda tebalina tuwerekera, naye ate nga Museveni ne banne bodaboda zibawerekera n'abalala. Mu mbeera eyo twagala n'okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro y'omu ku bakulembeze abaavuddeyo ne bavumirira ekikola ekyo. Era Katikkiro yabategeezezza nti kampeyini abantu baba tebagenze kusaba, abantu baba bagenze basanyufu, baba bagenze kujaguza n'okuwagira omuntu oyo gubawagira n'omuwuliriza. N'olw'ensonga eyo ekyokugamba abantu nti tebagenda mu mugundu mu kampeyini, ekyo kiba kyabwewussa. Ebyokulumisa abantu embwa, ebyobbakuba emiggo n'obbakubamu omukka ogubalagala, ebyo bye bisinzirako abantu ne bagamba Uganda eri mu kutonya musaayi oba Uganda is bleeding. So twagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro olw'okusitula eddoboozi lye era n'okusaba abakulembeze bonna abawulirizibwa okuvangayo okwogera amazima ku lw'abantu baabwe bw'abanga waliwo embeera bwe zityo ezinyigiriza abantu baabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo ebifo Mwami Museveni bye yali amanyi nti kati eyo mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tayinaayo wadde muntu. Naye ku kye nalaba embalala kubanga abaana baakeera ku hotel president gye yali asuzeemu ne batugoberera tugenda otutuuka mu kibuga nga tetulina nawe tuyita, kubanga ne mu kibuga wennyini bagezaako tugaana ne batugamba temuyita wano mu dderi, naye ng'abantu bangi nga tebasobola kukola ki bakontrolinga. So tutuuka ku Rwale kubanga ate twali tulina sooka kuba ya Mbarara district tulyoke tujje mu city, naye ate obuzibu twali tuyita ku venue gye twali tulina okubeerako. So ne bagamba katumalirize wano tumale tugende ki mu Mbarara district. So ekyo kikulaga nti first of all n'abantu abajja buzi in that moment baali bakujja saawa 10. So obwo obuwagizi bwokka kyemmanyi tebwabayisa bulungi aba NRM ne Mwami Museveni nga kwotadde. Ate poliisi NRM. Ate no kati poliisi egendo
commander in chief wa police ani commander in chief wa Uganda era kati nze sikyayagala abantu kwekwekereza gamba taka kikoke byokulonda kali independent ate police nayo ekola byayo no fena tukimanyi nti amateeka agayisibwa mu Uganda oba buli odejja ebeva wa mukulani omugundu guno gwatiisa police gwatiisa NRM gwatiisa NRM ne gutiisa mwami Museveni kwe kusaba police ekole ki ejje kwata abantu kubanga ekituufu kiri nti ye mwami Museveni yali alowooza president waffe Kyagulanyi Center mutayina buwagizi mu Western Uganda ekyo kye kyasooka so kwe kujja okusiba abaana kwe kujja tusalako ne bakwata abantu abasinga naye ate ekirala kyendabye nti bwe tujja ate mu Buganda ate ow'embooko yeeyongeramu sagala twekwekerere kubanga nze mbalala naliyo abaana babakwata naye neera abakubibwa baali bano abatiimu yaffe etambula ne president naye ate kati mu Buganda bwe bajja mu Buganda bakuba buli omu oba oli muwagizi oba oli mukadde oba oli muvubuka tebafaayo naye kati ekyo kikulaga nti waliwo message gye baagala okutusindikira kubanga bakimanyi nti ate mu Buganda president waffe ekituufu nti yo yakola ki yaginyweza dda so bonga bo batukuba kibooko batukuba tiyagaasi kugezaako tujja kumulamwa kyebataagala nti ffenga abali mu Buganda batujjeko obwagazi bwe tulina eri pulezidenti batiise abantu balemu kukola ki okujja ku rally so kyegezako kugamba nti buli mbeera buli we tugenda kyebakola kiba kiyina kyebaagala oyisaawo nti mu Buganda bakuba abantu kubajja kumukulembeze kendeeza ku bwagizi tebagala abantu kukola ki kujja kubanga nabadde Kawempe president yadde tanatuuka nga bakuba tiyagas already kubanga nze namulindira ku venue president we yabadde ayita nga buli waagenda bakubawo tiyagas bakubye tiyagas Kanyanya nga president akyali mu Kawempe South bwoba walabye mukono president buli wayadde atuuka nga waliwo abantu abakuŋŋaanye nga bangi nga bakuba mu tiyagas nga abantu tebalina kye bakoze nga president ate wabadde akola ki wabadde alina okubeera so nze kyengezaako kugamba nti ogenda okusanga nga mu Buganda batukuba kugezaako kusala ku buwagizi bwa president embalala batukuba kugezaako kulaga nti ate ki tetulina buwagizi bwonna so buli kye bakola balina message gye baba baagala okuyisaawo so this time round embalala kyamaze dde okwoleka embalala yo kyeraze nti obuwagizi tubuyina era tekibatiisa nnyo kubanga ate baali bagezaako nnyo okulaga abantu abali mu Western Uganda nti ffe tuli basosoze bamawanga baagala obbalaga ate kati president waffe we yatuuseyo n'abagamba nedda nze njagala kukolera buli Munnayuganda kubanga baali bayisaawo message nga bagamba bwe munaalonda Bobi Wine bagenda bagoba mu Kampala munnanga abanuupu ba Buganda yokka naye ate bw'oba ogendereza president waffe message gy'adde asinga otambuza yabumu kukwatagana era ne bwe yali Karamoja ne bwe yali Arua ne Nebbi era message yabadde yeemu kukwatagana ate kye bataagala Guild President ow'ekinanamu omusanvu wa Makerere University kati agenda mu KCCA tulabyeko abadde abakulembeze ku mutendera gwaliko nga Guild President ne bajja mu nkiiko ez'enjawulo okuva ku z'eggombolola za district ne mu Parliament gone are the days twabeeranga ne ba Dombo ba Mbidde ba Mao ne babeeranga bali vocal naye omulembe gwamwe guno gugenze gukyukamu aba Guild President kasita ayingira eno mu active politics gino okuwuliranga ssebo agenza avumbeera n'abali recent abamundoza n'ebibiina tebyabawadde na kaadi kyoleka erifa political commentators abamutulowooza nti oba bagenza okulaba nga agenze asiimuka kuba wali bamutegeerera oba bali bamulowoleza guyawukana otya kwabo now that you are entering the city hall neyaziza Mwami Kefas abatamanyi Dr. Shamim Nambasa nali Guild President we Makerere University 2021 era nga nze yasooka okwata bendera ya NUP okwesimbawo ku ba Guild President bonna mu Uganda so ekyo kintu si kitono nnyo kirabange ky'amaanyi era kimpa enkizo kubanga emyaka 5 giyiseewo nesigala nga nkyali munnankyukakyuka first bw'oba olabye ba Guild President abasinga abaliwo maybe let's say before my time abaliwo nga sinaba kubeera Guild President NRM ndowooza yasemba kubeera n'aba Guild President simanyi oba mwaka ki baludde so kikulaga nti abaddako abasinga baali ba opposition otunulira ba Mao n'otunulira ba Adeke akyali mu opposition I believe n'otunulira ba Abalilian baali ba Deputy Guild Presidents n'otunulira ba Nyamutoro yali Deputy Guild President naye nga bwe baali mu Makerere ate baali ba opposition
naye bwe bavaayo ate ne bagulibwa okudda mu gavumenti. So nze kyekintu kyemanyi nti gavumenti eno ebaddeko eya Mwami Museveni egezezaako nnyo okuvunza obukulembeze. First, omukulembeze omulungi omulabira kulaba ng'asobola otendeka abakulembeze abanamuddira mu bigere. Naye bw'oba ng'obadde mu buyinza okumala emyaka 4, first kiba kitulaga nti gwe toyagala kulekulira bukulembeze, naye ate ekirala toli mukulembeze mulungi kubanga olemereddwa okutendeka abantu abasobola okuddira mu bigere. Bw'otunuulira Makerere University era abantu abasinga tukiragamba nti Uganda summarized kubanga ebyobufuzi ebiri awo byebimu n'ebiri ebweru. Ate naye wali nti just ekyenjawulo oba okulembera abantu bali mu category emu nti bonna bayivu basomyeko balina we batuuse, they have a certain level of intellect. Naye bw'oba otunuulira ebirala byonna campaigns, tear gas, bw'otuula ku University Council, tutuula ku University Council ng'otiisa n'abaprofessors basajja bakulu naye ng'olina okuyisaawo ebintu abayizi bye baba baagala. So Makerere University ngiraba nga training ground nti abantu abagenda okubeera abakulembeze mu Uganda ey'enkya we tuba twagala abakulembeze abalungi baba bagenda tandika okutendekebwa nga bakyali mu school, nga bakyali mu university, kubanga ate awo tukkirizibwa okukola ensobi ate nti bw'ozikola n'ebweru kiyinza okubeera very detrimental. So buli mukulembeze aba yeetaaga okubaako ne chance n'abaako ne wa training bwanga tanaba kuyingira bukulembeze. Naye wenjogererako eno essaawa mu Makerere University bajjayo political parties. Tebakyakkiriza baada kwesimbawo okuviira mu political parties, yes, mu bibiina by'obufuzi. Naye nga ate ebibiina by'obufuzi tulina okukkiriza nti mu politics yenna bino ebibiina birina role gye bizannya. Twagenda mu zi debate kubanga bw'otunuulira maybe before NUP nga tenaba kujja twali tulina UID era ogenda okulaba nti abakulembeze abasinga kugamba nti tebatandikira mu UID kubanga mweno UID bakyazanga abakulembeze ne baleeta, I remember even ne babyesi gye babaleetanga ne bajja ne boogera eri abayizi nga si political rally siki naye kutumbula baada bagenda kubeera bakulembeze. So kwene essaawa tuli mu kiseera nga ebyobukulembeze bw'ebibiina by'obufuzi byagibwawo mu Makerere University. Debate okutuula abaana ne badebatinga nakyo kyagibwawo. Kati nze nayiga nti okugenda okuteesa mu KCCA gye ngenda oba mu parliament nga ne wansi mu university debate mwazijjeewo. So nze ndaba nti it is a deliberate effort by Mwami Museveni ne government ye okulaba nga tetukyabeera ne quality leadership, okulaba nga tufuna abakulembeze kati nga bagwa mu biti by'abanabbanja nga bakulembeze weebali. Ate kati ngambye eki sikitegedde Museveni agezaako nnyo okulaba ng'ajjawo abakulembeze abalina omulamwa, tusigale n'abakulembeze abaggwa mu biti by'abanabbanja bannamyalo. Bwe mba njogedde Munnayuganda yenna asobola otegeera nti tetusobola kubeera ne prime minister asobola okgenda ku stage n'akola ebintu nabbanja byakola. Tetusobola kubeera namukulembeze because omukulembeze namwe kenyine babazinisa amazina ate njogedde ku mazina. Naye mukulembeze bw'aba asobola okuvaayo n'agamba, for example, kanku example n'agamba nti Kibalama tumuyina fe abaamusiba ate ne tumukubanja n'otugamba omanyi gy'ali, ate n'olulala n'ojja n'otugamba nti abanuupu be bamuyina ali Kavule, ate nga naawe mwennyini osula Kavule ali ku kitebe kya Nuupu oba ali Kavule ewuwe Wanabbanja. So naye nga abakulembeze benjogerako buli Munnayuganda abategeera. NRM yagenda kale kanku example endala, NRM yagenda n'eronda RDC eyali yeyambuddeko empale n'alaga Bannayuganda bonna bwafaanana naye nga bamulondanga ki neba ekifo bakimuwa mwatugambanga netugera okukasanga tebamulonda gye bali babalonda era nze mbalaba nga bakungira NRM. So kyengezako okugamba nti NRM egezezaako nnyo okutta obukulembeze. Nti abakulembeze be twandibadde nabo nga balungi nga bavaayo nga bategeera omulabo bagezezaako nnyo tuttira wansi. So kyekyo lwaki olaba nti tugenda mu kiseera kati nga ba-guild president abaavangayo ng'avudde mu university for example nga Bannayuganda bonna bamumanyi nga buli wootuuka nga ayina enkizo ng'asobola otutuula n'ateeseza eggwanga baabijjawo. N'essaawa zino campaign rallies baazijjayo mu Makerere for example. Naye nga bye bintu bye tuba twetaaga okuyiga nga tukyali mu university, so that wenfulumira eno manye okwogera eri abantu abali bungi, sigenda kutya nga bampadde microphone kubanga era tubalabyeko abavaayo ne bakola ki ne bakankana. Ngenda kubanga ntegeera politics
engeri gyatambulamu eno ebweru okurelatinga n'abantu naye kati buli kimu bakizza ku ssimu abaana tebakya campaigninga saawa zino oyinza okuba nga tumanye na guild president w'e Makerere tweyanza era ng'ebigambo bya General Kahindo Tafiire obitadde ku mabbali nakutegeezezza nti mukono gwange mpuliriza gwanga Uganda tulina kwerwanako ffekka lweyalwamu ennyindo tulina okubeera nga tulwejjamu awatali muntu n'omu agenda kutuyamba okuvunuka ensonga eno okutereza ensi yaffe kakati no bino nga bigenda mu maaso nga video maze okubeera nga ojiwa ekigalo ampuliriza njagala nkuzzeko ku bigambo ebyali ekawempe bye walaba ebyali bikabya n'ayonka bwe twava ekawempe ne twolekera emukono ebyaliyo byali bitiisa ne muzibe atasobola kubeera ng'alaba wabula ng'awulya buulizi era bwe tweyongedde ne tugenda ebuyikwe ampuliriza bino byasimudde abantu bangi nnyo n'abadde beebaka edda nga bava ku byobufuzi ne bamanya nti gavumenti gye tulimu ampuliriza neegunjuza muliro kakati nno abamu ku bawagizi era omusajja nga bw'omulaba y'omu ku bajenerali abawagizi ba mwami Museveni lukulwe abaludde mu NRM nga bagamba nti Museveni w'oligwa wendigwa Jena Muhoozi w'oligwa wendigwa kakati nno omusajja ono avudde mu bigambo ebikambwe ennyo namwewunyiza nnyo jenerali wa NRM ampuliriza mu buwagizi naye ono agambye nti ekimala kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi ate bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule bw'oba omaze okumegga tekikwetaagisa kuluma bw'oba omezerekeraawo toluma na kuluma omusajja agamba nti ebyaliwo ekawempe yabyetegereza naye yabirabiranga ku TV n'alowooza nti poliisi beeyogera omusajja omwogezi wa poliisi byandibanga bye bituufu era olwo n'agamba nti sijja kubeera nga ntutumirwa omwana nalaba ebyali embalala naye ndowooza nti nabyo byali bituufu naye nabirengereranga ku TV na ku mitimbagano wabula ekyabadde emukono ampuliriza olaba nkaabira mubikire naye nankutukira mu ngalo nze ndi musajja w'emukono bwe nalabye ebyabadde emukono nenga nti kanza mbalire ku mugongo nga enswa nange njolekere ndaba abantu bano bwe batugamba abakyokooza poliisi okugikubanga amayinja ndaba abantu bano batugamba abakyokozanga poliisi okwonona emmotoka zaayo ndaba abantu bano batugamba abalumbanga poliisi okugikanyukiriza ebisongovu oba ebiwanvu n'ebimpi kati omusajja agamba kyeyalabye takirabangako era ono alayidde nti NRM ne poliisi bwe mutakyuse bye mukola eno gavumenti ebalemye omusajja agamba muli babi nnyo nnyo olunaku lweggulo Kyagulanyi nga asse emukono namunitalinze bulungi embeera yonna nzuule wa security weeva okukuba abantu tiyagasi n'embooko ekituufu kiri nti nabadde musaale nnyo ku ground nentunula nfune biki ebyokwogera ddala nzije wano nambike nga nina obujulizi nti okusinza ku kyabaddewo abantu ababadde bakuŋŋaanye mwe mwajoze poliisi mwe mwajoze amagye nga mugakanyugira amayinja ekyo beddo kyennoonya naye walayamu nabuliddwayo omuntu omuwagizi wa nuupu n'omu eyakutte ejjinjo likanyuga security ffe tuli bannayuganda abawagira General Kaguta Museveni abatagenda kuva mu Uganda ffe abatakabanira emirembe abatakanira NRM eyeegombesa abatakanira NRM empya gye tusuubira nti egenda kujja erwanyisa ebyo byonna ebibaddewo tetuyinza kukkiriziganya na mbeera eyeeyolekera ku ground nga pulezidenti w'abannafoomu atulugunyizibwa okutuuka ku mbeera n'okumulemesa okugenda mu bitundu byalina okukubamu akalulu tunayimirira tutya okutegeeza abantu nti akalulu twakkirira wansi ku ground ne tunoonya akalulu nga n'oponeti waffe naye akanoonya nga mu bitundu ebimu agaanibwa okuyingira okugenda okukubayo akalulu kati ng'eggulo amagye gamukwatidde ne gamukwata n'alema okugenda okutuuka mu bitundu mumuyisa mu byalo omusajja mu byalo tabaddeyo na buwagizi ate gye mumuyisa mu kifo ky'okumuleka ayitire mu tawuni agende eddakiika 2-3 saawa emu mumuza mu byalo amagye ne poliisi mukoleraani mwe mulowooza mukuuma mirembe naye ng'ekituufu kiri nti mu magye ne poliisi mulimu abantu abayinza okwagala okusula gavumenti eno indirectly nga president takimanyi toyinza kukola bintu bikyayisa bantu kakati essaawa ono tuli ku ground tunoonya kalulu naye amagye ne mukkirira ku ground ne mukuba abantu mwe ne muveeyo Kampala ku headquarter ne mujja ne muyingira mu bitundu ne muleka nga mukubya abantu bonna mubanyiizizza
fe tuli ba mobilizer tukirira wansi ku ground okunonya akalulu wala ya Mungu amajebe gava one police ni gamazo okuddayo mwedi kwota je gabera fe tusigazo obuzibu ngo tocha ina na woyimirira kusaba kaluka NRM oloko abantu baba banyivu eggulo mwakubya abantu nga tulaba ne mutulugunya abantu lwaki mutulugunya police lwaki mutulugunya banna Uganda polisi lwaki mutulugunya banna Uganda amaje lwaki mutulugunya banna Uganda ngezo zezimu ku nyingo ezatwala Jeno Yoweri Kaguta Museveni gwempagira munsiko twagala muveyo mulambike nti Kyagulanyi si munna Uganda twagala muveyo mulambike mutugambe nti Kyagulanyi etteeka ye teri mu favoringa mugenda ne mugamba nti Kyagulanyi abawagizi be bakanyugira police amayinja bakuba abantu njagala kubuuza kibuuzo nze saagala kuba na kyekubira nze byenjogera mbyogera nga munna Uganda azaalibwa wano agenda okufa nziikibwe wano saagala kwogera nga neekubiira njagala kubuuza lwaki mugamba nti abawagizi ba opposition bakanyugira amayinja bakuba amayinja police bakola batya nina ekibuuzo kyembuuza ebiseera by'abawagizi abo nga bakanyuga amayinja kamera zammwe ziba zivuddeko ebiseera by'abawagizi abo nga bakuba bannaabwe aba NRM kamera zammwe ziba zivuddeko lwaki temuleeta footage oyo ne mumulaga ensi tiddala wano abawagizi mubalabe bakanyuga amayinja ekyo kyabula musibi abaana b'abantu mubamalidde mukomera feno wansi ku ground tetukyalina nabwekyusizo business zaffe zazingama because of tebazigulako bagamwe mwe muwagira abantu abatutulugunya amaje lwaki mutulugunya abantu lwaki mutulugunya abawagizi ba opposition bwe tutaveyo ngaffe ba mobilizer abalabe ebitambula abategeera ebitambula nti si birungi bwe tutaveyo kubivumirira na kubyogerako tewali agenda kubyogerako tetuyina we tuyinza kuyimirira kutegeeza banna Uganda nti government ya NRM yaleeta emirembe jagitakabanira ng'ebiri ku ground ate byebimu kubiraga nti ate ebyatulwanya byazeemu ab'ebitiibwa sijja kumensoninga kitongole ku kitongole nja kukozesa kukigeneralizinga ng'ameti security mwe mugenda okubeera abasaale mu kusuula NRM mu kujongerera ddala wansi mutaka wakati mu buli bitundu we muva muleka abantu bakaba mwene muddayo eri muleka abantu bakaba nga toyina nawe oyinza kuyita kunoonya kalulu ka NRM lwaki mutulugunya abantu constitution abawagizi ba opposition tebawaddembe kwetaayiza mu nsi yaabwe mutubuulire nze ndiwe NRM atakyayinza kwekweka ne tokyayina nawoyinza kuyita mukubo buli woyita olinganga omuyekera buli woyita bakuŋoola tokyeyagalira mu nsi yo because of security kiki lwaki mutumazeeko emirembe please Jeno Yoweri Kaguta Museveni vaayo gwe omuduumizi ow'oku ntikko eno embeera ogyogereko ekakkane naye gye tulaga si walungi naye amawulire gabadde ali mu kutambuza ng'asinzira gy'asinzira oba nakawuka mu maka ago baluddawa nga akaaba amaziga agajjulujjulu Honorable Kasolo ongoba otya ewaffe n'ongoba ewaffe n'onnemesa okuteekawo ekivulu we buzibidde ng'akubye n'oluyimba amangu ako nzalibwa kyotera toyinza kungobayo okwegamba kati propaganda atandise naye mbuuzizza DPC ne RPC nti ono mwamugambyeko tajja wano era minisita Kasolo yamugobyeko yajja wano ne tumusayiningirako kye yakola kyali eki kukubisaayo bipande nga 10 posters nti agenda kubeerawo nga 10 taleese stage ne bagigoba taleese byuma ne babigoba wabula yebukedde bikinanga nti Honorable Kasolo yangobi kakati olaba propaganda oyo abantu gwe batambuza era ne luli Honorable Kasolo kyamutuukako ne baziika omuntu omulala ebya bulijjo ng'afiiridde mu ddwaliro ne bagamba nti gundi gwe baakuba essasi gwe basse ne baleeta ne baziika gy'oli abalamu wano gye baali bamukwesa e Kampala
yavuddeyo yakomyewo ekyotera naga nti nze bane mu nsonyiwe nkoyo okwekweka tebanzitangako nedda mwami Kabanda bw'obanga onajja ku radio sooka ofune enough information ku ebintu byoyogera, it is a public information, abantu babimanyi. Oliwe Kasambya ebintu byoyogerako byawa byekyotera, ekituufu omuntu gwe bakuba amasasi yaliwo. Mwami Kayabula bamukuba amasasi n'afa, ne bwe yagala genda ku ntaana ye weeri bwe bamuziika wamanyiddwa bamukuba amasasi n'afa. But ekituufu kiri nti kyenkakasa kiri nti Kasolo Honorable Kyeyune Haruna teyali mu mission yonna etakayabula, teyagiriimu ne teyakimanyaako, yakiwulira buwulizi bw'aba teyakisoma busomi ku mawulire oba kiraba ku social media, teyakimanyaako. Jukira akaluka 2021 kaali ka COVID-19 nga laale tezikubwa. Kasolo yakuba laale gaggadde ekaliisizo ku kisaawe kya Nabbunga kubanga ye mobilizer mulungi, laale yaliko abantu bayitirivu. Kakati waliwo aba NUP abakola effujjo ku bawagizi ba NRM, waliwo akabinja k'abavubuka awo weyasinziira n'agamba nti aneekiika mu kkubo lye eyiye bakole kibasime. Kati mu kaseera ako wayitawo ennaku ntono oyo Kayabula ne bamukuba amasasi n'afa. Kati akantu kano akeyiye basime awo we kaazuukukira ne bakagatta n'ono afudde ne kitambula okwetolola eggwanga lyonna nti Kasolo akoze eki assa omuntu. Naye nga gye baakubira omuntu waali walala ne Kasolo kwolwo yali walala, nga n'abasirikale ba Kasolo be bagamba abaakuba omuntu yali nabo, abamu tebaali nawo. Ekyo kyo ndi sure. Zomanyi bwe mba mpa opinioni zange sibeera subjective, mbeera objective. Oba oyagala kumanya amazima n'ogamanya, oba onyiiga n'okola ki n'onyiiga. Wabula ate propaganda asobola okukulya oba n'akukolera. Kati essaawa eno ndaba Honorable Kasolo ate mu nkambi ye bakozesa propaganda jobbalya. Nti olaba waliwo omusiraamu gwe nalabye ng'agamba nti Mwami Mpalanyi yawasa muka Kayabula oli gwe baakuba amasasi, kubanga bo balaga nti Bampalanyi be bali mu lukwe lw'okkuba Kayabula amasasi, nti era Kayabula n'omukazi yamuwasa yamutwala ali mu maka ge. Kyokka omusiraamu we bw'ava ku katuuti, sipiika addako ng'agamba oba omwogezi addako ng'agamba ku katuuti ke kamu nti Mpalanyi talina maka, asula wa maama we. Kati ono agamba yawasa omukazi n'amutwala mu maka ge, omulala agamba Mpalanyi talina maka, asula wa maama we. Contradiction, bali ku katuuti ke kamu. So propaganda asobola okukuba oba okukolera. Waliwo abantu nga Mwami Kintu Kisekulo ali mu nkambi ya Kasolo, naye tawagira Kasolo era tamwagala, wabula aliyo for protection, kubanga Mwami Kintu Kisekulo ye chairman wa district y'Ekyotera, akoze emivuyo mingi, abbye ssente ku bantu, bano abaana abanoonya emirimu baali banaatera okumukwata bamusibe. Kakati omanyi ye naturally Kisekulo musajja mugezi nnyo, era bw'oba olina ekikusobedde omwebuuzaako musajja mugezi. Yagatta n'ayawula n'alaba nti kakati okuwona ekkomera salodde wano. Kisekulo kwe kusaladde ewa Kasolo, naye nga teyaddayo lwa mukwano, teyaddayo lwaki, kubanga gwe yawulira ku bigambo Kisekulo bye yayogerera Honorable Kasolo mu kalulu akawedde, ebimu nga tebyogerekeka na muntu mukulu. Okutuuka ogamba nti twayagala ku mukazi omu ya Mpalanya, really? Kati naaliyo for protection. Atya kkomera. Kati abo abavubuka be mugamba nti baali beewamba okuli Kiwanuka n'abalala. Mu kalulu ka 2021 waliwo akabinja era ak'abavubuka abatonotono, sijja gamba nti ba NUP, waliwo abavubuka abatonotono abaagenda ne baayuza ebipande bya Honorable Kasolo, ne babiyuza ebimu ne babyokya. Kasolo n'anyiiga n'agamba naye tayagala kulaba kipande kya NUP mu Kyotera Town Council, era ne babikolako olutalo ne babitimbula byonna ne babijjayo. Bamuprovokinga, era awo mu mbeera eyo abo abavubuka we baabulira ne batandika nti Kasolo abawambye, ani abawambye. Okuwamba okutuufu nako nsobola okukwogerako naye si kwe kundeese. So kakati propaganda wadde nga omuvumirira ate nga bw'omukozesa era olina okubeera careful, kuba abantu bagoberera era abantu bakola ki, era abantu balaba.